Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, beyond the newsroom, gwe nagenda maaso nokubanga wekumirako. Jina Muhoozi Kainerugaba, ebyokulumba ambassador wa Germany, atera bizemu boto. Botyabo bibadde, nagenda maaso nokubanga byonna imbikuwa. Jino Museveni alina engeri jalabudemu, Lop Joel Senyonyi Besekezi. Biki byamwogeddeko, oboli yawo ebitiisa mbikuleetedde yoberenga ate obyerabirako. Nkugambye ogw'okunona kaadi no Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kweranga ogwokunona forms okubeeranga olaga oboli yawo okwagala okwesimba oba interest yo ku kibiina kya National Unity Platform n'okuddizibwa kugenze maaso n'okubanga kuleeta bangi. Kakati nno wuno Bishop afuddeyo n'agamba wakwesimba mu Mityana North era ngaze okubeera nga akima empapula eziraga okwagala kwe okwesimbawo naddala ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform wali eri nno ekavule. Biki byannyonnyodde agambye Museveni bw'agaana okutwala n'ebigambo katumutwale ne Katonda bw'anaagaana katuyingire Parliament ate bwe tuba tumufunziza. Bino byenkuleetedde byo bingi nnyo nnyini ddala. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika waggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kino mu ngeri y'emu naawe nga gwa omulundi gw'okusosola aba video zaffe. Nkusaba ogende maaso n'okubanga osubscribinga munywanyi. Awo wennyini nzikiriza mu ddakiika emu oba bbiri nsooke nkuwe ku musajja mukulu ono bambi Kapere ono asanyusizza nnyo naye kankuwe ku video zino ate tuzirabe tusooke tunyumirwemuko kati nnyo nnyini ddala ate oluvannyuma onkuleetera omuwala munnakibiina ky'NRM yeesimbyewo n'alaga obwerere bwe kyokka akavidiyo kuba akatambike ak'obuseegu ne kafuluma kya buswavu nnyo nnyini ddala naye kansooke nkuwe ebintu bya Kapere wano. Name Mr. Kapere Mbuse Yokan. This is my form. And this one, my form. For people, for watching the West, for looking me, Mundeke, Mundeke Darizun, Mundeke, Mundeke Banage, or do what you're talking about to do. Abantu bemachindi ngo tuse mu kanso kichogera bakole ekisembayo mu luzungu ekisembayo mu luzungu nguli mu kanso mu luzungu ekisembayo Bunga 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 nati takulani nati power power people power 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 people power people power 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 punga Musajja mukulu ono Kapere anyway, I don't know how sure he is and how right oba butufu butie soga zino bweziri neye Kapere agamba yagala beera kansala walubage North ageri maaso n'okubeera ng'akiikirira abantu bayo munnaye ku kanso naye ebintu bya Kapere bino binsanyusiza nnyo oba oli awo binseseza. Kakati nno munnange olunaku olwaleero we tukweredde ku makya tukereddwa mu njoga y'omwana omuwala ono nno nga mwana muwala yeesimbye okubeera MP w'abavubuka oba Western Youth MP okuva 2026 mpaka 2030 ng'amannya ge ayitibwa Kakwanzi Katanywa Elizabeth. Ono nno akatambike ak'obuseegu ke kakedde okuggulawo emitimbagano gya internet naddala ku social media era ng'abaana bali ku mukutu ogwa Telegram bagenze maaso n'okubeera nga bakoota buliro. Bangi ku bo batenze nti abaana beeyo mwattu balina kiyira n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Abalala ne bagamba Mukama Katonda ne bino bulijjo gyebiri. Ate nga naffe abali eno tugamba ensi eno erazeewa era obugwenyufu butuuse wano ku leve eyefaananyirizaako ko bweti. Ddala eggwanga lyattu Uganda
n'omulembe ogujja oba omugigi ogujja gugenda kubeera nga gwefaananyirizaako ko gutya nga ku internet weetuuse etuuse okubeera nga ekola abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okutuuka ku serifaanana bweriti mu mbeera oba oliawo etuweebuula n'etuggyako ekitiibwa kyaffe ng'abasajja ate era n'ekitiibwa ng'abakyala era ng'omuntu ekintu kyonna ekituuka okuggyako dignity yo nga omukyala kale munnange kibeera kya buswavu nnyo nnyini ddala sola nakuwa katambi kano genda maaso nakubanga okalaba wabula ekifaananyi ekyo kyokka kyolabye kimala omuwala oyo bambi bw'omulaba obulungi bwaliko kya buswavu nnyo nnyini ddala akatambi kagenza okufuluma ng'omwana ekisaawe Namboole ate oba oliawo oba tukiyite Santiago banabo nga bakijjiiko ekisaanikira ne tugamba naye Mukama Katonda nedda abo wennyini bannakibiina ekya PLU Patriotic League of Uganda era nga kyekino ekyajjira Muhoozi Kainerugaba beekalakaasiza ne bakola ebintu byadde bingi nnyo ku kkubo nga bawerekerwako ab'ebyokwerinda era nga abamu ku abo n'abadde bakulembeddemu nga bali mu uniform nga bagamba nti baagala ambasada wa German mu ggwanga lya Uganda omukulu Matthias agende maaso n'okubeera nga ayabulira eggwanga lino mu bunnambiro bamukooye okubeera nga yeesigama ku NUP ne Bobi Wine ne bagenda maaso n'okuba nga yeeyingiza mu nsonga z'eggwanga eri bizitamukwatako okubanga eggwanga lino oba oliawo liri independent wuliriza We are saying the general must shine and the ambassador must go. This is our Uganda. The Germans should not decide for us. We are saying no. Colonialism ended. We are no longer in colonialism. Come on, Mariela, banonna abavubuka oba oliawo abakungaanyiziddwa genda maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga bagamba nti ambasada wa Germany afulume eggwanga lineeno Uganda nga bawerekerwako ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye nga bwe babagamba mugende maaso kino nno kyandibadde oba ngambe kirungi naye ate era nga kya buswavu kubanga bwe wabeerawo peaceful demonstration naddala ku bintu ebigenda maaso n'okubeera nga biruma bannansi mu ggwanga lya Uganda tumaliriza tulabye tear gas nga tulabye amasasi live bullets nga munono mwe tulabira n'okukwata abaana ne babassa mu makomera nga n'abamu ku abo bakyavunira mu makomera nga bavaayo okubeera nga ba exercisinga rights zaabwe ez'okwekalakaasa kubanga okwekalakaasa kuli mu ssemateeka nti omuntu yenna bw'aba afunye obutali bwenkanya agenda maaso n'okubeera nga yeekalakaasa mu neekalakaasa y'eddembe tali mu kukola fujjo lyonna era ng'ab'ebyokwerinda balina okubeera nga just babaleka bulesi ne exercisinga eri eddembe lyabwe ne wano bwe tulabako ku bannabibiina by'obufuzi abalala nga bagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu baabwe bakubibwa ne batuusibwa mu mbeera emmi nga bakola bino beebo ab'ebyokwerinda mu lulimi Olungereza we call it double standards. Lwaki tukiyita double standards? Nti wakati w'abaana babiri olinamu omwana n'ekyana ekitegeeza nti abali ku ludda olwa gavumenti byonna bye bakola biba bituufu kyokka newankubadde opposition nga bakola ebintu byebimu bajja genda maaso n'okubeera nga bo babakubeera nga babateeka mu mbeera efaanana bwetyo kubanga bo tebakkiriziganya n'abakulu bali eri oba oliawo njagala okuwayo scenario emu gy'olina okubeera nga ojjukira ebintu ebimu bye basinzirako okusazaamu kooti byasinzirako okusazaamu obuwanguzi bwa Nalukola mu by-election gye twakavaamu omulamuzi yagamba nti okusinza ku kyebaleetebwa kiraga nti mwalimu akavuyo mu kulonda era nga abantu ab'enjawulo baakuba abantu be bayita abajjati kwe bateeka n'okusamba ballot boxes
ne ballot papers ne bazuyuza ku polling stations eziwererako ddala almost nga 9 era ng'agamba nti bwe baba bazeebazeemu ng'obululu obwo bungi nnyo ng'era buli obwabaliwako bwokka tebusobola kusalawo ani yali awangudde kubanga tomanya osanga ne buli owokubiri oba owokusatu yandibadde awangula so ne bakoti neragira okulonda kuno kuddibwemu naye ensonga zaali zezimu mu kooti ng'egenda maaso n'okubeera ng'esala omusango gwa Dr. Kano Kiza Besigye bwe muba mujjukira bulungi 2011 era bagamba Besigye yafiling ensonga zezimu wabula kooti negamba okusinza ku ebyo tulabira ddala ng'ono okuwa obuwanguzi bwe bwali busaana olw'ensonga nti biri byali minor ne bwandi bukuta oba oli awo tebuwandiweseza muwendo gwe gumu ng'ezo scenarios zize zirabika nga waliwo we balagira omwana n'ebyana ebyo nno tuteekewa bbali 2011 dayoko 2016 court case eyo bwe yali era nayo ogende maaso n'okugyetegereza kyokka bano nno balooya bono nalukola bwe bafilinga the same cases ng'ensala kooti bwe yasalamu okuba omunamuzi zitunulemuko almost mu page ezaali zisuka mu 5 yagamba nti okusinzira ku kino nekino kyekituufu kyokka ng'ate bano emisango mingi wadde gijja nga gisazibwa in favor of bali ababa bawangudde kyokka ate ku luno ne bakiza ku side eno wano nno wetugambira nti system erimu double standards embeera nno nga bwebadde video ezo nga bwe bazigera maaso n'okuba nga zitambula kakati General Yoweri Museveni Kaguta tebuhabulwa yavuddeyo n'agamba bw'ati Joel Ssenyonyi Besekezi wuliriza. Give another one to the leader of the opposition. Have you heard of that person? Leader of the opposition. So that they can start talking about serious politics, not rubbish. Leader of opposition, where is he? Come and we give it to you. Come. That one there. His Excellency Kaguta Museveni tibuhabulwa yavuddeyo n'ategeeza nti Joel Ssenyonyi leader of opposition basaanye bave mu byobufuzi ebyekisiru rubbish ebyakasasiro adde mu politics ategeera wano we yasinziridde n'okubeera nga amuwa olupapula lw'amawulire oba olwawo olumuwandiikako nga ye omukulembeze w'eggwanga lino n'ebyo biki byagenze maaso n'okola nga munnabyabufuzi oba oliawo owensa era omunnabyabufuzi nantameggwa wabula Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agenda maaso n'okumuyisaamu eggaali ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo n'agamba nkwewuunya woddira ogamba nti gw'oli serious munayi politician ate ng'oyogera ku oba oliawo ba non-serious and rubbish politicians namusekerera oba oliawo mu mbeera bw'etyo Zaim 7 ku myaka egyo 8 mu giijo gy'agenda maaso n'okuba nga aweza era ng'akyagendera ddala maaso n'okubeera nga atukalakata but I felt like okubeera nga ndi touched ogenda maaso n'okubeera nga nkujjukiza ebintu bino wammanga n'okuwaako ko ku cabinet gy'agenda maaso n'okuba nga akola nayo oba oliawo n'emyaka gy'abantu bano tuwulirize tubirabeko obiwulirize bulungi tutandikire ku president Yoweri Kaguta Museveni 8 years twogere ku cabinet ye Moses Ali ayina emyaka 86 Matia Kasaija ayina 81 atukwate Peter Aimat Lokeris ayina 78 then Tom Batime ayina 78 Hilary Onek ayina 77 Janet Museveni omukyala w'omukulu ayina 76 Sam Cheptoris alina emyaka 75 kwoteeka musajja mukulu amayikiddwa nga Kahindo Tafire 74 Jim Muhoozi 74 Jejo Odongo 73 Wilson Mululi Mukasa ayina 72 Rebecca Kadaga 69 Katumba Wamala General Minister wa Works ayina 68 Rafael Majezi ayina 64 Monica Musonero ayina emyaka 60 kati tudde ku state wali tuvudde ku cabinet ye kati tuze ku state waneno Joyce Nabosa Sebugwawo myaka 81 Magode Ikuya myaka 79
Kania Mario Obiga aine emyaka 72. Bright Rwamirama aine emyaka 7. Kasai Opolot aine emyaka 7. Victoria Rusoke Businje aine 69. Anifa Bangilana Kawoya aine emyaka 68. Dr. Sam Mayanja aine 66. John Christom Muyingo aina emyaka 65. Henry Oliem Okelo aina 65. Then Amos Lugorobi aina 63. Wilson Mbasu Mbadi aina emyaka 62. Frederick Ngobi Gume aina emyaka 62. Then Koteka Beatrice Atim Annual aina emyaka 61. Helen Asomo wa myaka 61. Freddy Bwino Chakulaga aina emyaka 60. Then Koteka Musa Francis Echwelu aina emyaka 60. Then omutalimu ye David Muhoozi aina emyaka 59. Cabinet yeyo giwulidde, state yo giwulidde. Kakati nno munnange mumanye ku bantu bammwe ababakulembera kirungi okumanya ku bakulembeze. Munzikirize nno aneme commentinga bingi naye mmwe mu birowoozo byammwe mubeeko bye mulowooza. Mu birowoozo ekoko ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo oba oliawo. Lwamanye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tuve nnyo mu bintu bya Man U na Arsenal. Kati ebyo byonna nga bikyali bwe bityo. Kyokka nga muno mwe mukyali ne bannansi abakyagenda maaso n'okuba nga oba oliawo beemulugunya. Mu mbeera emu oba endala wuliriza. Zeyi weebale kutuleetera nkulaakulana naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba zino ze baateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga baazitutte zonna. Muzeeyi Parish Modo nze ndi mukyala wa movement simanyi na gyali. The sente za grow. Baazimala mudda mu banka zonna baazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi baazigabana ne bazitwala. Tali mukyala yafuna sente ezo buzeeyi. Muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata. Abantu bakwate. Kino nno ndowooza kye bayita keeping your leaders in check and keeping them accountable for whatever taking place. Ogenda maaso n'okubeera nga abantu baneeno babeera basaale nnyo na ku buli kimu ekigenda maaso n'okuba nga kitambula oba nga kibaawo. Omukyalo ono yakola submission eno olw'olunaku lw'abakyala baali wali eri mu district y'e Kyankwanzi, ekyalo kimanyikiddwa nga Bukwiri ku Bukwiri Primary School ku kisaawa awo Bukwiri Primary School Playground, Butemba Primary School Playground we wali omukolo guno. Era omukyalo ono n'avaayo yayeegolola bwantogo anti obwe muli bufa nnyingo n'ayatulira Gino Museveni n'amutegeeza nti enguzi esusse n'ensimbi z'ogamba nti zino z'abakyala abonna abali mu gavumenti baaze wadda. Kakati awo enkubulize ekibuzo efu bali mu myaka 7+ ddala banaategekera abazzukulu. Nze nno naawe wammaleka nkuwa ono pasita wuuno wano nga agamba bwati ye yaze kwesimbawo anti ya Mzee Museveni agamba bannaddiini beesonyiwe ebyobufuzi. Kapulana n'enkyukakyuka okuva Mityana North. Mumbuuzizza lwaki nganze munaddiini President Museveni avuddeyo ebbanga ddene ng'aga nti bannaddiini beesonyiwe bino ebyobufuzi. Omanyi eggwanga lino balina kye baagamba nti politics is a dirty game. Kitegeeza nti ababbi, abafere, abalimba, abatemu bemusuubira okuba mu politics si bwe kino okuba. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Engero essula 29 olunyiri lwa 2 Bayibuli egamba nti abatuukirivu bwe bafuga abantu basanyuka naye abantu ababi bwe bafuga abantu bakaaba. So olwokubanga eggwanga lyaffe tulina abantu abafuga
nga tebalina ntiisa ya Katonda tebassaamu bulamu bw'abantu kitiibwa y'ensonga lwaki olaba abantu bakaba bukabi mu ggwanga lyaffe abantu bawambibwa abantu bakubibwa abantu bateekebwa mu makomera nga tebalina musango kakati nze navuddeyo nga bishop ngende ku floor ya parliament nyimirire ku lw'eggwanga lyange tusobole okuzza enfuga ey'amateeka nga amateeka gakwatibwa nga n'amateeka ge tuyisa mateeka gayamba omuntu wa wansi. Just a jubilation, something like a symbol or a oyo nno Bishop banadala bannamitiana mu mutegeera bulungi yavuddeyo okubeera nga munange yeesimbawo agende maaso n'okuba nga akiikirira abantu be musajja mukulu ono kankuwa ebigambo bino nga nsiibula ebya Dax Cartel baadde banoonya kalulu eyo n'omukyala amanyikiddwa nga Flavia Namulindwa n'ebigambo bye bikulu nnyo. Uganda yesanyu togenda giraba teri naawe taata togenda kola ki kugiraba naye kkiriza batabani bo ne bazzukulu bo bagirabe oyogedde leka kubeera wattima butayagaliza bozadde nabe bazadde bwe Uganda togenda kola ki giraba togenda giraba mwekyammwe mwakyonoona babalimba ebimala tikekyo abasajja mwabeesiga era ne bajja ne baba balungi mu ntandikwa ewasooka baali baki balungi era mwebaka tubeebaza okwebaka kati mugende mwebake era oluvannyuma mugenda kola ki kwebaka titwabawa otulo ebigambo ebifaanana bwe bityo biza bikozesebwa okumala akabanga nga kawerako banywanyi munsikirize mbatere wano yenzeddeni fumitiriza nnyo ku nsonga semasonga ezo zowulira nga zikutteko ng'omuntu sekinomu ziwa obudde ozirowoozeeko ate nagamba nti ovunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku ggwanga lyo ate era ovunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku butya gwe bw'onaabeera enkya tusinkane mukama abampeera ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.